Temunnaba kugenda eyo. Abasajja abo basoose ne bakola ku research ne bamanya Abayisiraamu bameka Museveni basse. Wansi w'enjuba wano okujjako ndowooza before nga tebannawandiika Quran ng'ekitabo tekinnakka. Ekitabo ekitukuvu nga tekinnakka ku Nabbi Muhammad. Naye mu byasa bino ng'ebyasa bimeka tewannabaawo omuntu mulabe wa Buyisiraamu yenkana Museveni. Museveni kati mmuleka mbabuulire. Museveni enjigganya gy'ayigganya Obuyisiraamu ne Allah gyali akyewuunya. Ng'ovudde ne ku olukuŋŋaana lw'amawanga olutudde mu ggwanga erya Uganda lw'olutuumiddwa Nnaamu bazze okuteesa ku ngeri Isirayiri gy'esseemu abantu mu lutalo luno olugenda mu maaso n'olwaleero. Bagamba nti bazze okuvumirira ebikolwa bino okulaba nti Isirayiri etugumbudde abantu bangi nnyo mu lutalo olugenda mu maaso ate ng'abantu abatugumbuddwa tebalina musango. Buli muntu weebuuzeemu lwaki olukuŋŋaana luno lwasazeewo okutuuzibwa mu Uganda ate ensi esinga okuvumirirwa ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Naye ng'ekituuzizza olukiiko luno ate kulwanirira ddembe ly'abantu abattiddwa Abayisirayiri. Museveni ebintu bino tubyogera amawanga amalala gabitegeere. Tubuuze nti n'abantu abo tebabitegeera bye tubagamba nti ekitta abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga kikudde ejjembe. Tetumanyi lwaki basazeewo okutuuza mu ggwanga Uganda ate lisinga okulinyirira eddembe ly'obuntu. Tetumanyi lwaki tebasoose kukola kunoonyereza kumala okulaba ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda balyoke basalewo nti nabo olukuŋŋaana lwabwe kabalutuuze wano. Era nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne Dr. Kano Kizza Besigye wa FDC ne Elias Lukwago omumyuka we baasalawo ne bagamba nti tukole okwekalakaasa okulaga abantu bano nti n'eggwanga lye muzzeemu si lye litebenkeddemu emirembe weewawo nga mwe mutulaga nti muzze kulwanirira mirembe. Abazze okulwanirira emirembe gy'abantu abafiira mu Isirayiri bye bakola ate biraga nti bo batiitiibya Mwami Museveni ate nga Mwami Museveni ye mulinnyirizi w'eddembe ly'obuntu asinga mu nsi yonna yonna. Waali atunulira Museveni n'agamba bannange. Ibirisi naye waali atunulira Museveni n'agamba bannange. Ono omusajja yakyawa Obusiraamu. Sitaani atuwa n'agamba nazaala abaana naye omwana Museveni ye namuzaala. Ne sitaani atya Museveni. Kubanga abantu bemugamba Isirayiri bessenga Isirayiri eggwanga besse mu lutalo luno lwe muvumirira. Tennaba kutuuka mu kimu kyakubiri kya Museveni kyakoze Abasiraamu n'embonyabonya gy'abonyaabonyeza Obuyisiraamu. Quran erina omusajja gweyogerako eyali taata wa Nabbi, taata w'omuto anko we. Yayigganya nnyo Nabbi n'ayigganya n'Obuyisiraamu nga Nabbi afunye obubaka obw'okutandika okubuulira Obuyisiraamu. Omusajja oyo Abayisiraamu mumujjukira yakwata placenta y'eŋŋamiya n'agitwala n'agiteeka ku mugongo gwa Nabbi ng'asaala mu muzikiti. Mumujjukira oyo omusajja yaani? Yayigganya Obusiraamu naye Museveni tamanyi oyo musajja. Museveni assa Abayisiraamu. Museveni yatta Abayisiraamu n'abasuula mu mugga ne gukulukuta omusaayi. Uganda n'efuna Red Sea of Uganda. Nyamitanga ne bamuyita Red Sea of Uganda. Ng'asaza Abasiraamu simanyi mu 7 bonna n'abayuwa omugga ne gukulukuta omusaayi, amazzi ne gataaninga into blood. Omuntu omala Quran gweyogerako eyayigganya ennyo Obuyisiraamu ye Firauna oba Faraawo. Naye ne Faraawo emagombe gy'ali awulirira ddala nga tewaliwo tannaba teyatuuka mu makkati ga Museveni ku njigganya Museveni gy'ayigganyiza Obuyisiraamu. Wabula abo be batudde okuvumirira ekitta bantu. Mumanyi abantu Museveni basse mu region ya East Africa. Mumanyi abantu Museveni basse Congo. Mumanyi abantu Museveni basse Somalia.
mumanyi abantu Museveni basse Uganda, mumanyi abantu Museveni be yatte Rwanda, mumanyi abantu Museveni be yatte Burundi, mumanyi abantu Museveni be yatte Southern Sudan, mumanyi abantu Museveni be yatte Kenya mu mwaka gwa 2007. Alyoka alayize Kibaki ekiro, alyoka atwala Kibaki bamulayize ekiro. Mumanyi abantu Museveni be yatte Burundi, mulyoke mujje wano e Uganda mbuno muvumirira ekitaba abantu mu Middle East. Mumanyi obulumi bwe tuyitamu mu Uganda basajja mmwe. Kati ebyo byonna butaliimu. Naye Museveni kiyabadde ayagala, Museveni ayagala okuzza ayagala okuzza erinnya ebintu bye yali alimbye documentary bye yajjayo n'ebiteeka ku ngulu. Museveni abadde ayagala kubizimbira ku lukuŋŋaana luno, abadde ayagala kwata olukuŋŋaana luno okugezaako okuzza erinnya lye, era njagala okubeebaza ennyo abantu abakikoze. Era omukisa gwonna nga gukyaliwo, tuyina okusigala nga tetuzizza kigere mabega. Ekisooka tetuli ffekka, bannayuganda mbabuulira, ekisooka tetuli ffekka. Ekirala nsiiba mbagamba, tewali Museveni kyalina kye tutalina. Ate newankubadde ffe tulina bye tulina, ye byatalina. Ebyo senga tubiteeka mu mutwe ne tubimanya, ne tweyongera okusigala nga tupushinga nga tukalobye, wanudde ensi ejja kwewuunya. Kubanga ne Museveni yennyini yeewuunya olunaku lwazibya n'akeesa nga kwali ku ntebe. So, ekirala international politics ne local politics, bannayuganda muganye Museveni okutwala space eyo, kubanga abadde ayagala atwala space eyo asigale nga yeegiriisa ng'ekigotta entula. Mbeebaza kubanga nakyo mukimummye. Ate era tetussa kigere. Bwe tugenda tukula ne tuva ku level ne tugenda ku ndala, ne tugenda ku ndala, ne tugenda ku ndala. Ate eno chance gye tulina senga tugikozesa bulungi. Tujja kutuuka we tutuuse twewuunye ate ne bwe tuyise tunaaba tuyise. Entalo tosobola kuvumirira ntalo mu nsi n'otavumirira Museveni. Tewali wantu Museveni w'alina kigere watali lutalo. Kenya yokka lwakube Kenya ne Tanzania balina abasajja abagezi nti bafonda baabwe abafunira independence basetinga ekintu mu mawanga gaabwe. Kenya ne Tanzania kyovula babe batalina lutalo, baagaana Museveni okulinnya y'ekigere ng'ajja yanti waabwe. Naye buli wantu Museveni w'alina, Central African Republic, Burundi, Rwanda, Sudani, DRC Congo, Somalia, buli Museveni w'alinnye ekigere omusaayi guyiika. Kati tosobola kuvumirira ntalo n'otavumirira Museveni, n'ogamba nti n'olina ky'okoze. So ebintu byonna oba bannanga abayivu oba abantu bwe basoma ennyo basiruwala busiruwazi, toyinza kujja n'ovumirira ekittabantu, n'ovumirira entalo, n'ovumirira okutta abasiraamu, n'oleka Museveni nga ye chairman gw'okwasiza obuyinza, n'ogamba nti nno olina ky'okoze. Ekyo tekisoboka. Olw'obudde muŋŋanye ŋŋende mu kigambo kya Katonda, nsetolinge, nja kugenda nsetolinga mpola, tusobola okuddayo ku ssaawa zaffe 12. Mukama bw'aba ayagadde ku ssaawa zaffe 12 tugenda kuddayo. Naye bino mbadde sisobola bireka nga sibyogeddeeko olwaleero kuba nabadde nabasuubiza. Kati njagala tugende mu kigambo kya Katonda ekya
ngenda kwogera ku storm, ngenda kwogera ku muyaga. Omuyaga gusobola okujja mu bungi bwagwo ne mu bunene bwagwo, naye ekintu ng'onooyita mu muyaga olina kuba muvumu, olina kuba w'amaanyi, olina kuba na kukkiriza. Yesu bw'atyo bwe yasomesa era bwe yakola. So waliwo ebintu bingi nnyo bye tugenda okusoma. Ndowooza tugende mu kigambo kya Katonda eddakiika nga 5 ku 10, 15 kale. Tuleme kusula njala ya kigambo ennaku zino zonna. Then enkya n'okwosa enkya okutandika n'enkya oba tomorrow but one tusobola okustabilizinga system. Katusabe. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo, tukwebaza olunaku lwa leero. Tuli wano Mukama mu kigambo kyo. Tukusaboke osomesa oyigize batabani bo ne bawalabo. Manyi Mukama bingi nnyo bye tuyitamu, naye buli muntu muwe ekigambo kye ekikye nga ye waayita, era ave wano ng'ateredde. Kimugye ku level emu, kimuteke ku level endala. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Now, ngenda kwogera ku muyaga. Yesu olunaku lumu yali asaabala ennyanja. Mu Matayo essula 8. Omuyaga guli ogwali ku nnyanja olwaliro tuguyina mu Uganda mu byobufuzi ne mu bintu ne mu sectors zonna. Leero mbadde awo ne ndabako mboba Bank of Uganda bagitutte. Naye tujja bigendamu ebyo njala tujja mmala kubisensera tugende wala. Naye katumale okusoma ekyawandiikibwa kino tukiyitemu tugende mu maaso. Essula ey'omunaana. Bwe yava ku lusozi awe buli gy'onoogendanga yonna, ye yennyini yatwala obunafu bwaffe ne yeetikka endwadde zaffe. Awo Yesu bwe yalaba ebibiina bingi nga bimwetoolodde, n'alagira nti tuwunguke tugende emitala w'eri. Omuwandiisi omu n'ajja n'amugamba nti, omuyigiriza n'ayitanga naawe buli gy'onoogendanga yonna. Yesu n'amugamba nti, ebibe birina obunnya, n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe gwe. Omuyigirizwa we omulala n'amugamba nti, Mukama wange, sooka ondeke ngende nziike kitange. Naye Yesu n'amugamba nti, yita nange, leka abafu baziike abafu baabwe. Katusoke ku bantu bano ababiri. Yesu yali yakoze nnyo bw'oba ovudde ku lunyiriri olusooka olw'essuula eno ey'omunaana. Yawonyezaamu omuntu, n'akola ebintu bingi nnyo bye yakola eno okuva ku lunyiriri olusooka okujja okukkirira awo wonna. Naye ku lunyiriri olw'e18 Yesu ng'amaze okubuulira enjiri ebibiina bingi bimwetoolodde. Omusajja omu omuyigiriza w'amateeka n'ajja n'amugamba nti okusinziira ku by'oyogedde ne byendabye, okutannula n'olwaleero njagala ntambule naawe. Nange negase ku bayigirizwa abo, njagala ntambule naawe. Nkugoberere kati sigenda kukuvaako. Yesu n'amuddamu ebigambo bino. Yesu n'amugamba nti mazima ddala nkugamba nti ebibe birina ebituli byabyo mmwe byegeko oluba, n'obunyonyi buzimba ebisu ne bwebakako, naye omwana w'omuntu talina waateeka luba. Nga Yesu agamba nti ye Yesu talina weyeebaka olw'obuvunaanyizibwa bwe yali alina, olw'emirimu gye yali alina, nga revolution emwetoolodde ng'agoba obudde, kuba obudde yali alina butono ng'ate ebyokukola alina bingi. N'amugamba bw'ati, hidden meaning eri mu kintu kino, bw'oba toli redde kungoberera ng'omanyi tolina budde bwa kuwummula, tongoberera. Kubanga n'ebisolo birina we byegeka oluba, n'obunyonyi bulina we bwebaka,
naye omwana w'omuntu nze nga Yesu ye yeyogerako nze siina budde bwakwebaka. Bw'oba omanyi ozze kwebaka tojja, bw'oba omanyi ozze kuwummula tojja. Yesu yali abala emirimu gy'alina n'abala ne time, nalaba nga talina time, nga buli kasaawa konna ekyo kibaawo ng'ataawo amaliriza abagambye balinnye eryato bawunguke bagende emitala weeri. Yesu n'agamba omusajja nkukakasa ffe tetulina we twebaka, tetulina budde bwakwebaka. Era Bayibuli teddamu kutulaga oba omusajja oyo yagenda ne Yesu oba teyagenda naye, naye teyagenda naye kuba balizzemu ne bamutulaga. Kati ate oyo yali yakavaawo, omuyigirizwa n'amugamba muzeeyo manyi nfiiriddwa taata wange, nze ntansoke ngende nziike taata wange. Yesu n'amugamba ebyo biveeko gye tugende, leka abafu baziike abafu baabwe, abafu baziike bafu bannaabwe. Ekyo ekintu kirina tusobola okukisomera omwezi mulamba. Abo abantu babiri tusobola obbasomera omwezi mulamba ate nga tubajja mu byawandiikibwa ebirala bingi nnyo. Lwaki oli Yesu amugaana? N'amugamba ggwe olireze nnyo, olina n'obudde obuwummula era oyagala kuwummula, gw'obala nti eno waliyo okuwummula, tojja bw'oba osuubira okuwummula wano. Ate ono ye Yesu n'amugana n'amugamba togenda kuziika, gwe jangu tukole bino kubanga leka abafu baziike abafu baabwe. Yesu yali ategeeza ki abafu okuziika abafu baabwe? Ffe wano tubeera mu Bible and politics. Wulira, waliwo abantu abayinza obbeera mu kintu ne beematiza nga bawulira bali ku kituufu, bali ku alaali, bali ku muzuuli, naye nga bali ku kifu. Omusajja bamuyita Sineeke. Sineeke yagamba yasanga Sobi n'amugamba Sobi wali badde okyuka n'ova mu bintu ebyo n'ova ne ku bantu abo. Akamundu ke baakuwa tolowooza nti kasobola okukutaasa. Nga Sobi mulamu naye nga mufu. N'amugamba tebakulimba nti ye mundu esobola okukuuma, wabula va mu bikolobero ebyo okoleyo ekintu ekyalanga nze bwe nakyuka. Waliwo omuntu ayinza obbeera mu kintu neyeematiza nti ekintu kituufu naye nga ekintu kifu, nga naye mufu naye nga takimanyi. Nkuwadde Sobi. Sobi yali mufu naye nga tamanyi nti mufu. Njagala mbize mu mbeera yaffe ya bulijjo. Yesu yakyogera amugamba gwe togenda yeeyo, nkimanyi oli taatawo, naye kola bw'oti, leka abafu baziike abafu baabwe. Waliwo ekintu ky'osobola okuwona gwe n'okivaamu, bali ne bakisigalamu nga bo bafu naye nga gwe mulamu wekka awonyeewo. Nyakayirima yabeera ame komanda, n'avaayo n'akiikirira amagye mu palamenti, ate n'abeera minisita wa internal affairs, nga byonna bibye naye nga mufu. Ng'ekintu kyalimu kyafa dda nga kifu naye nga tamanyi nga gyamanyi mulamu. Bantu mmwe waliwo ebintu bye mulina okuvaamu naddala mmwe abali mwenaaleemu nga mutubonyabonya nga mulowooza mbuno muli batuufu. Mmwe bafu abagenda oziika bafu bannammwe. Museveni bw'atyo. Bw'oba tonnayiga Museveni, genda mu maaso n'okumukolera ojja kumutegeera Museveni omutuufu y'ani. Gwe yamutegeera naye ng'okyegumiza ogamba ate bwe nnaamulaga nti mumuvuddemu ajja kunzita. Bw'omuvaamu ajja kukutta kituufu, naye ate ne bw'osigala naye ng'omwekulubeesezaako ajja kukutta. Naye sooka weebuuze nti enfa gy'ofuddemu abantu oli ku ludda lwabwe basobola okuwolereza? Kuba bw'akutta nga wakirulaze eggwanga ekituufu nti abadde akukozesa ebitaliimu nsa, eggwanga lisobola okuwolereza. Naye ate bw'osigala omwekulubeesezaako gwe omusanyuse n'akutta nga amaze okukozesa by'ayagala eby'ekisiru, ogenda kuba muswavu mu maaso g'eggwanga lyo ng'oliriddemu olukwe. Ate nga ne gy'olaze bannayuganda bonna bagamba owaaye
kasita yabadde amukozesa ng'amweggirewo kubanga tulabyeko bangi bakozesa ebyekisiru n'amala n'abajjawo. Bannayuganda tebanakuwala, basanyuka busanyusi era bangi beebuuza nti lwaki bannayuganda musanyukira abafudde naye nga si buli afa nti tumusanyukira, wabula waliwo abo be tulaba be basinze okulumya eggwanga Uganda, be basinze okutyobola constitution y'eggwanga Uganda, be basinze okubeera ne Museveni nga babba eggwanga lyaffe erya Uganda okulikaliza obukaliza. Kati oyo Museveni omutuufu, n'olwekyo kola kyokola ng'olwanirira kalamboko ng'omanyi nti either kansigale ku mazima ne bwe mba nfudde mmanya nti nfiiriridde ensi yange, oba kangende maaso n'okulya ensimbi z'eggwanga Uganda, okulya omusolo gwa bannayuganda. Bw'ananzita bannayuganda balisanyuka. Kitaawo waliwo olulayini olwakubwawo toddayo. Oba tubitegedde bulungi ebintu ebyo. N'asaabala abayigiriza ne bagenda naye. Omuyaga mungi ne gujja mu nnyanja, amayengo ne gayiika mu lyato, naye yali yeebase. Ne bajja gy'ali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, Mukama waffe, tulokole, tufa. N'abagamba nti kiki ekibatiisa abalina okukkiriza okutono. N'alyoka agolokoka n'akoma ku mpewo n'ennyanja n'eteeka nnyo.